munaso nyotabika mu Bungereza nja kutwala omukisa guno okubategeeza nti nange Kyebakoze naweebwako omukisa omugenzi era nali mu Enseko mu maloboozi gano ge tuyita aga vocals ennyimba eziwera ennya. Moses Radio yaŋŋamba Bitone ekikuyisa Bitone kuyimba yimba nnyo nga bw'osobola kubanga kyosobola okukola ate era ge maanyi go. Emabegako awo nga sinnasitula kufuluma ggwanga waliwo obubaka bwe neetikka ne maneja wange Kimuwaya tubutwalira omukadde waffe naye okumanya nti Moses yali icon ne Jeno yaliko General Abantu. Mama twamutwalira embuzi nezaala era akaana ke yazaala ne bakatuma Moses Radio. Ekyo kitwala ng'ekirifane kuba nange nabuuza mukadde naŋŋamba n'akatuma Moses lwa nsonga yalina embuzi erina akalevu akalinga akake. Munaasonyiwa okugendayo eyo naye ng'ekinyusa ekikulu tukowoola bannayuganda mwenna nga tetwawudde emitendera oba bibiina bya bufuzi oba mawanga ffenna tweyiwe ekaga ensi etegeere amaanyi g'aba artists. Nja kufundikira nga nange nkubayo akapera kuzimu ku nnyimba za muganda wange ezannyimiranga. Erinnya lyange olisize enfuufu ogambye abantu ebyennyanja byange ebyentunda bikundu amagoba gange gakukwasa enswalwa songa amaanyi gange lwaki oyagala okufuna amangu oyagala binnime ebyange byonooneke abaguzi baduke nfiirwe nkuonyemirwe. Rest in peace. Thank you so much. Bitone Dami Culture, music Sama Play God, ebibuuzo by'abannamawulire. Thank you so much. Nze nali neebuuza lwaki tewali ssente mulamu. Ssente amala kumala ekizuddire ebiseera ebisinga obeerawo abantu nga bazaaliddwa nga tebalina mibiri nga bo bennyini myoyo. Radio yazaalibwa nga mwoyo nga talina mubiri. Yobulabu teyali munene. Was a pure soul. Radio yazaalibwa nga bendera ya Uganda. Waliwo abayimbi ng'amamisa kye bwe yagambye nti oggyeko enjawulo. Waliwo abayimbi nga bayimba lwakuba bendera y'eggwanga national soul. Radio yayimbanga bagamba mu Uganda waliyo akasajja bakayitaani radio mu Uganda si mu Buganda si mu Busoga si mu ki naye ebiseera ebisinga tetufuddeeyo. Ensi Uganda ezadde ki? Uganda ezaala abayimbi ezadde abayimbi bangi bawa Kibende ezadde abayimbi ba Misaki bangi. So ku lw'eggwanga ne bannayuganda nga sifuddeeyo mulimu ki gw'okola kuba ne wooyimba tofuuka mu Cameroon oli waawana. Twambale bendera ku mitima gyaffe nga tukola emirimu gyaffe. Abantu abasitudde bendera ku mitima gyabwe bakole kyekisaana okuba nga bendera eyimirirawo. Misaki yagambye ne bakuba ssente gavumenti neekuwa trillion mamisale nga bwatera ozigaba mugende munkolereyo rediyo zijja kuggwa ne mugundi ne mutebire bajja muyita mpozi yafudde nga talinaawo essente. Kitegeeza tebasobola kugula ggwanga eyo bendera newogisula wansi bakusiba. Okitegedde naye omuntu yakwaza bendera n'agisula wansi neyabika omutwe tugiziika. Okitegedde tulinga nga ababula original ya bendera. Ebiseera ebisinga tulowooze ku bayimbi baffe nga bendera ze tulina. Buli omu omulimu gwa bannamawulire kikole ng'akutte bendera. Example, tugenda kufiirwa ebitone bingi nnyo nga tulowooza oba bayiseeko omuntu okubeera genius oba yamuna touch of madness okubeera genius oba okukola ebintu ebisukka abalabe balowooza kubanga ne Bayibuli zigamba nti mwesimye mu abalaba abalabe batalaba n'abategeera abalabe batategeera. Kitegedde kubanga mwoyo wa Katonda abatudde mu blessing singing angel zimutwalanga singing angel ngera malayika ekyali is a living soul era akyatambula kubanga music never die. Yes. Thank you so much. Wokwagalana bulungi ne mu bubi
yensonga lwaki mu kaseera nga kano tuvaayo era ne mulaba n'obuwetaavu bwaffe kati kugeza nga leero press conference mwatuyise naye oluusi ku mbaga temutuyita naye tusala amagezi tujja kubanga ffe bagenyi abayitibwa oba abatayitibwa olw'okukola emirimu naye ku guno gwo twasazeewo tujja kubeerawo mu bungi okulaga naffe essanyu lye twafuna era lye twongera okufuna mu bitone byammwe nga ne rediyo so ng'ayijjawo abasaka amawulire gano twongera okwebaza famire kubeera nti n'emirundi mingi tubadde tukola ebyaffe bye tukola nga tujja ekagga ne mutukkirizaayo nga temutwekiriza ate mu mbeera ng'eno era ne mulowooza nti mukitwanidde tubeerewo era ne mutukkiriza tubeere wamu nammwe mu nteekateeka eno ey'okwongera okujjukira omuyimbi waffe Nakinku radio era tujja kubeerangawo ebbanga lyonna lwa industry eno lwa entertainment ne ku lw'omulimu gwaffe mwebale nnyo mwebale tweyanziza nnyo president waffe omulungi abike be bamu ku basajja abali abakutte industry and I remember genesis of radio nasinga ku Uganda one so thank you Kali, let me get a privilege for Big Papa wamala okwogera Big Papa yali manager wa radio alina bingi nasobola okugamba why this day is important nnyonnyoleko ne agenda eno egenda okubeerayo ng'asabira lumu then we shall have Waikibenda ambe wamazika matalinga ndofumba kodi fumbiriza kodi yali ajiwaga minisitule wa Uganda n'atugendako. He was a friend to many of us. Muzadde entertainer. Byonna kyennyinza okuyisa okukoowoola abantu bonna abamanyi amaanyi ge n'emikwano gye tubeere tuselebratinga obulamu bwe kubanga kati tukyayinza kudda maziga kaaba okujjako okwenjoyinga bye yatuleeterawo ennyimba ezitulyowa emyoyo abamu mmwe muzifuniddeko abakyala muwasizza zikoze ebintu bingi mu bulamu okuinsipayalinga abantu jasinnakoowoola ffena tubeereyo ekaga ennaku z'omwezi 31 nga famire zetubulidde tubeere ne muganda kaakati muzikirize tusooke tufune Waikibenda bwe bamu ku bayimbi abagezesa abatuyambye okuspearheadinga unaumiza sana sana yaman amanya n'eddoboozi tugume Wycliffe akola ssente Waikibenda presidenti bakulu baffe mu music family ya radio sure event in their absentia the foundation team good afternoon waziweza omukaga ensonga zange ziringa 2 oba 3 ze ndi muyimbi eyazaalibwa ekitone kyazaalibwa mu Mozeri ate nga mubamanyi bangi ababyogedde ebigambo ebyo omanga nti nze singa ono teyayimba nandibagezikola ki nandibagesimba naye nze nali musomu nali mu bitabo ndowulira omusajja ayimba nandeetera okwagala ki endongo nga bakangezeeko kino nakiri so kyanjawulo nnyo kyeyateeka mu bulamu bwange newankubadde yagenda takoze eki tategedde olwa okuyiribana na wano ne wali naye njagala kwebaza president ne tiimu eyo nanga emuli wano kino kyamaanyi nnyo kyemukola abakulira foundation kyemukola kyamaanyi nnyo I have to be honest, Mose Radio was no ordinary man and ffenna tukimanyi munsuubize nga ffenna bwe tusiina yalina ebirungi bingi nnyo ate nga kisingira ddala yali ki ekitone kye ekyasinga omwawula nnyo era nga papa bw'agambye nti bingi nnyo oba ennyimba nyingi nnyo zeyatuyimbira ezakola ki ezatuwoowera emyoyo oba ezatukakkanya emyoyo ezatufunira abakyala
n'ebirala bingi. Era luno olunaku oba zino ennaku ebbiri nkulu nnyo. Njagala kwebaza abantu abatatadde mukono wansi ku kintu kino okulaba nti mukibeerako ebbanga lino lyonna. Era kyenkubiriza neebaza nti kati amaanyi wagaleese gonna gaagano, so katukozesa opportunity okulaga nti this should be an example